Ettaka lya Bobi Wine ebusabala balitutte ebizuuse kwani Mmengo gwe yaliguza ganangeji gali Bobi kansuke ngaleke Bobi akyatereza kyalo akyatereza kyalo sigamba kyemagere ngamba kyalo kye bayita people power bana abaddomo nga bagijulikana babaddomo nga bazefumita bwefumisi ate gundi bamugula oyo gundi kipingamizi oyo si wa muffe oyo yalya ebyo kedde no kubagamba please soke mwetereze kali buli lwenda babino mawulira agalinga gano soka n'ogamba agala Bobi akubwe pulesa musajje watu kasoka atereze ekyalo yasoka atereze ekyalo kya people power mulukula ba ni jiri ettaka ly'omusajja mulukula bano babinyonyodde wano engeri ettaka erya Buganda gye balikyusa ne lifuuka eryankuluze nkuze ne baliguza Crispin Jjunju Kiweewa kataye naye n'aliguza Olukuutana ne balijja ku muzzukuluwani ow'Akayiro ow'Embogo ne baliwa muzzukuluwani Olukuutana abeera muzzukuluwani ndi ku mawulire gali wano ono si bukedde ono bukedde nabagamba akaseera kano ke tulimu kazibuzibu gwe bw'otulabanga tuli mu kulwanyisa bulwadde obwa COVID-19 n'obeera ku ekyo obwongo bwonna osiiba olowooza kawunga katuuka ddi osiiba olowooza ebijanjalo nga tebifumbika janjalo nga byakukula nnyo weetaaga amanda ga mitwalo 3 okufumba ebikopo 2 ebyo ebijanjalo n'olowooza ku ebyo ganda wange nakugamba bwoba toyina busobozi butuuka wali maali bayakasimu obuuze kyekiri eyo kyali wange nakugamba nti ebiseera bino ababbedde mubasinga okubanga bakolera nawe mutesa lamula kayi tasobola kujja mino newe kiba kimuluma kitya minisita w'amawulire omwogezi w'Obwakabaka Noah Kiyimba yafulumya ekiwandiiko gye buvuddeyo ku nsonga z'ettaka lino n'ategeeza Bobi Wine ettaka lino yalifuna mu bukyamu era emirundi mingi baafuba okulaba nga bamuyita emmengo bamunnyonnyola ebigenda mu maaso nga yeebuzaabuza yannyonnyola nti olwokutaano nga 8 ogwokuna 2017 ekitongole ky'enkuluze kyeddiza ettaka lino erisangibwa ekaazi Busaabala okuliraana One Love Beach. Mu Desemba wa 2011 Bobi yakwata obukadde 20 n'abusasula mu nkuluze ng'ataddeko n'ebbaluwa esaba okuweebwa ettaka lino kyokka omuwendo gwa ssente ogwo ye yagwegerekera nga ye bwe yabalamu ng'amanye nti ze ssente ezijja mu ttaka eryo eriweza ekitundu kya eka. Emirundi mingi Bobi Wine yategeezebwa nti liizi y'ettaka lino teyakakasibwa era nti tateekwa kulikolerako mulimu gwonna era byayagala byonna kulaba mawulire gano bira kabaka wange mwana wa mutesa lamula undi moze wa people pa bendo nga unyabula nze nteke mwana olire waka olire kitone nga 26 Juni 2015 Mmengo yawandikira Bobi Wine bamusaba akomye okukolera ekintu kyonna ku ttaka lino eri ekitundu kyayika kubanga okusaba kwe okuweebwa liizi tekwakkirizibwa. Mmengo yategeeza nti mu kiseera ekyo ekitundu ky'ettaka eryo Bobi Wine yali ataddeko paakingi abadigize abaagendanga ku One Love Beach we baasimbanga emmotoka zaabwe. Mmengo yategeeza nti Bobi Wine olwafuna ebbaluwa eno ate yalinga gubatanudde okweyongera olwo n'ayongera okukozesa ekitundu ekirala ekiweza AKM n'ekitundu Mmengo kyegamba yali esenzaako nga tebamukkiriza. Owulira waaka acha ti mwana wa mutesa alamula kagwenda be ettaka eryo iya One Love Beach bali muguza ku bukadde 10 Bobi ngatika musente era yakkirizibwa okulisasula mbitundutundu. Bamutegeeza nti obukadde 2 ezali sigaddewo baziteeka ku busuulu kubanga mu kiseera ekyo baali bamubanja obusuulu bwa bukadde 16. Olwamala okujjako obukadde 2 ne basigala nga bamubanjayo obukadde 14 ezali ez'ekiseera.
kale nga Machi 2017 Nkuluze yategeza akulira polisi y'ekaazi Busabala nti nga Machi 2017 bali bagenda kweddiza ettaka nannyini lyo asobole okulikolerako byayagala. Kyokka Mengo yategeeza nti Bobi Wine ne bwe yafuna ebbaluwa era teyatuukirira Nkuluze kulaba ng'amanya ebigenda mu maaso. Kino bakiteeka mu nkola nga 8/2017 bwe basindika tulakita okusenda ekifo ekyo era Bobi Wine yagenda yoggezaako okulemesa okusenda ebintu bye wabula ne birema. Kigambibwa ebyo nno okubaawo nga Bobi Wine amaze okukitegeerako nga Mengo bwe yali ekoze enteekateeka okulaba ng'ettaka eryo baliguza omuntu omulala ku buwanana bw'ensimbi. Ategeerekeseeko oluvannyuma nga binene sekuliki Lukutana yagira ekintu kino muzukulu wa Kayira ne bakimuyisa myaganya gy'engalo. Lukutana yiddira ki muzukulu waani mwalukwatagala kyota mwalukulaba wano Lukutana muzukulu wa Kasujja muzukulu wa Gabunga agwawa. Task force meeting yabwe eyasembye kubanga bweti etuula bagituuza ku National Teachers College y'e Kabale abagimanyi mugimanyi bubatuulaawo speaker wa disu y'e Kabale Loyi zikampereza wamu ne Perigurino tuli naawe bano nga ba members ku task force mu kitundu ekyo bagamba nti government nga yo tennaba na kuvaayo kwegamba kutulambikira enteekateeka ennungamu enaagobererwa naddala mu byentambula. Abayizi basinga kukosa bodaboda abamu nga bagenda ku masomero bangi bakosa taxi naye twagala okwebuuza bagenda kukozesa ki mu kiseera kino. Bodaboda zikyali ku muggalo taxi zo zennyini tebinaba kuba birambulukufu. It would be very hard for school administrators to contain and control their learners from escaping from schools, and therefore it may be a problem to the country where students are likely to escalate the number of cases in the country. Ye task force ya COVID mbitundu by'obugwanjuba bwa Uganda. Kino kigenda kuba kizibu nnyo, tekijja kuba kyangu eri abakulembeze b'amasomero okulowooza nti bajja kufuga abaana bano abanaaba ku masomero batuuka bakugira obutatoloka kujja mu community. Bwe banajja mu community watyanga mu community ewali obulwadde ne buwungeera abaana bano ne baddeyo ku ssomero ne bazaayo obulwadde gunaaba gutya. Era watyanga omwana yavudde ewaabwe nga yazze n'obulwadde kati atolose okuva mu kikomera ky'essomero n'afulumaze mu community n'aleeta obulwadde. Kigenda kutuleetera zahama nnene obulwadde buno butuuka okubanga bweyongera mu bannayuganda omuwendo gwambuke. Era bano bagamba nti ng'okyavudde ne kwekyo bagenze okubanga beetegereza mu kitundu kyennyini ebitundu ebigamba ng'e Kabale bo bakugamba nti n'abazadde bennyini bakizudde are hesitant to send their children back to school because the virus still spreading. Ogenda okwebuuza ku bazadde nabo nga kwegamba emitima tegibateredde bagamba nti nedda ffe abaana abaffe lwakiri oba butasoma kale katubeere nabo naye nga balamu obutasoma era buluma mulamu n'okusoma ng'oyolekera kabuli nakyo kiruma katwe batyo bagamba abazadde b'ebitundu by'e Kabale nti n'abazadde bennyini mu kaseera kano emitima tegibateredde gikubagana okulaba mu kaseera kano omuzadde abadde yeekuumira omwana we akaseera katuuke tamanyi butya mwana bwe yasuze tamanyi butya mwana bwe yakuumiddwa watyo omwana bw'anaafunira obulwadde ku ssomero abazadde bagamba. Ssentebe owa COVID-19 task force mu bitundu bino eby'e Kabale bamuyita Darius Nandinda yagambye bo kati omulimu gwe basigazza gwa kuwandiikira National Task Force kali akakiiko akanene akabede akasemberayo ddala waggulu bakawe amagezi that school should not reopen. Amasomero tegayina kuggula. We have made a clear survey in all schools in Kabale and discovered that some private schools are not ready to contain their students because some schools are too open. Masomero agamu tisiga bikomera kati nga tebalina bagenda kubanga bakuuma abaana abo tebalina we bagenda kukuuma abaana abo. Ekyokubiri gana amasomero agaffe tulina abayizi abamu naye nga baana si banna Uganda. Ssomero liri Kabale abalisomeramu bava Congo bava Rwanda
baana bava Zambia ne bajja ne basomerawa. Ebyentambula n'ebyomu bbanga tebinnaba kuddamu kuggulwa. Kati tugenda kubanga tubikola tutya? Embeera nno bwetu bwekyafaananye gwe ng'okyagenda maaso n'okubanga weesunga amasomero gano okuba nti gaggula, kimanye nti waliwo amaloboozi agavuddeyo agatandise okubanga gasaba gavumenti etuyambe temuggula masomero, abaana tukyabaagala.